Christabel Akankwasa y'omu ku bakyala abayise mu buzibu bw'okuzaala abaana abatannatuuka. Omwaka oguwedde ono yazaala abaana 3 omulundi gumu, kyokka yakizuula mu bwangu ddala nti teyalina mabeere gamala okubayonsa. Naye baali bambuulidde nti kisoboka bw'obeera n'abaana abasukka mu omu kiteera kubaawo mu baana ng'abo. Akankwasa agamba nti yasanga akaseera akazibu okufuna omuntu asobola okumuwa amata okuyonsa abaana be. Ogenda okulaba bakugamba gezaako gundi, owulira bamusiibudde, gezaako gundi, owulira bamusiibudde. Kati omu w'ofunye wiyazze akkiriza okukuwa, otandika mu okufulumya ssente endala. Embeera ya Kankwasa yennyini eyawaliriza abasawo mu ddwaliro Ensambya gye yali mu kiseera ekyo okulowooza ku ky'okuteekawo etterekero ly'amata g'amabeere. Olwaleero etterekero lino litongozeddwa. Capacity ya banka is 250 liters. Tetusobola kusavinga nation yonna, tetusobola kusooka katusooke wano Zambia, Rubaga, Mengo, IHK ag'amabaliro gano agali wano okumpi. Ono era tubuulidde nawwa gye bagenda okuggya amata g'amabeere ge banaatereka mu kifo kino. Tufuna abakyala abalina amabeere amangi ne tugateeka mu tterekero lino. Amata tugateeka mu freezer, freezing up -20. Kati amata gasobola okusigala kumala myezi 6 nga tegafudde. Gavumenti egamba nti yakulabira ku tterekero lino ate nayo egende ng'ezimba ebifo ebirala ebyefaanaanyirizaako bwe biti mu bitundu by'eggwanga ebirala. Gajja kubeera nga tegasiga kusasula era n'abakyala bagenda bagatuwa ga bwereere tusobole okugabira abaana bano. Era pulogulaamu eno yatandika dda. Mu Uganda abaana ebitundu 2 ku 100 be bazaalibwa nga tebanneetuuka. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.